nabona gasinna gasijja bawo wanene nze nkwe kufunyiranga emindi nefunyira tebagamba naye supportinga bwana kyeyombekedde obuyimba obwana kuyimba bwana Ulembe nyange. wacha mukazi akuwaza toli musajja mpulira ogamye koleta ayo bagamba munalo bwe nyabo bwe nawule wakuno bwe na mukulu kiki sagala kuwulira na kumanya kyongamba njagala sente zange nyabo ibanga lisewo nga ddene nga nkubuuza sente zange olugamba lunaku mbujangu nkwe olutuuka gw'olina empisa embi gw'oyomba ku mizigo gw'otasasula sente zange njagala sente zange nyabo katugambe nti oli kiggala toyogera ongambye asirike oyagala nsirike nga bwenjogera esooka ompaganidde ku makya gano ate bwe nabiggana siyagala okyegede ekyokubiri ani agaye munina empisa embi kusa nyabo sagala kumanya kyongamba nakumbwano nkubanja emyezi 8 akweza emyezi 8 onebisiza n'ebintu byange otambula kati nkola ekitali njagala sente zange bwoba ozagala kati oswadde teziriiwo neja tezigenda beerawo ne wiikendi tezigenda beerawo neddi teziriiwo lwaki ompoganidde kati nkusaba ekintu kimu nalule wa kuno fuluma ennyumba yange oli njagala ogende ne bwaba lubaali nga sinnagasijja vawo wanene oza myezi 8 eri nava bamajeji kati ngenda mpola abule sigenda kuvaawo mbadde nsaba ombonyabonyeza ebbanga ddene nentambula bulina kunteeka mu transport nejja nempakingawo piki nenkusaba se tompa sente landlord tetukayana tukolewo kiki ondaba nze naawe nina pressure onkanze era omutima gwekyusizza ate sente zibaddewo zo zibadde mbale ziina naye kati zigenda mu ddwaliro oshegedde ate bwenna abalabalamu bwe nti nyiza nosanga namanja gwe kuba pressure zange zo zirimu n'ebika teziriiwo nalule kale mpaka transport ngende ntwale ewake taliiwo